Okyalaba okwanjula n'embaga. Mwanyina za kazindaalo kayina wanji baba abantu abo batusaze tumalirize ebyaffe ebyaŋŋaali nga jjajjaffe Maweesaano yatugamba ti mu nju ya ŋŋaali temuba kkubo buli ajja mugenyi. Ekyo kituufu baba. Tubadde tumaliriza nga tubabuuza mwe muli mu ssiga lyani, muli bazzukulu bannajja kulya nga batandika wano nemanya nti mwe bannyinaze mwe mutera okutambula kubanga ennyonyi mwazifuula horizon coaches. Kulira muli Dubai, muli Hawaii, muli luddawa neŋŋati wadde mwannyinaze tulina ekisa naye mubangako be mulagirira kwate munene kati n'emisolo gyatufuukira URA kati abwe mulese temuliimu bambega bagenda kutubuuza tini namba ye eri atya wawadde omusolo naye kale kati bireke naye nengaera jjajjaffe atugamba dde n'ebibuuzo bingi gye bali musooke mbatolere ku salaamu n'oluvannyuma mbabuuza weewaawo baaba abadduha Allah mwenna subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalisenga. Tusanyuse nnyo okubalaba bassebo. Kalisenga. Tusanyuse nnyo okubalaba bannyabo. Kalisenga. Eradde bassebo. Eradde senga. Musibye mutya bassebo. Bulungi nnyo. Musibye mutya nnyo. Bulungi bassebo. Eradde bannyabo. Eradde bannyabo. Musibye mutya bannyabo. Bannange mukubire bazzukulu ba Muteesa asira mu ngalo. Abatali bakulagira twongere engalo. Kaakati mwannyinaze Rebeka Kasolo. Wanji baba. Nsanyusa okulaba. Nsanyusa okulaba baba. Weebale kwagala musajja waffe. Munange nno ate ekisinza okunsanyusa ennaku ezo wadde obadde tonnajja. Mba ndi wano nga gundi mwanje agandeetera. Nti omukazi eyali atawaanya obufumbo bwe yafa. Abange engalo Mukama nga yatuwonya. Omwana wattu yajja akaaba mukazi ne mugani ntatusome noveni. Olwo yaliwa ate mukalaji yayitamu wanji Mungu n'amujjula mwannyinaze bamukubira engalo kati ofunye n'akabiri kazi ngaali akumazeeko emirembe kale ebyo kati bireke kaakati mwannyinaze kituufu abo bagenyi bo oba baganyi bo nsonga kyebaliisi nga ndaba muzikiti giringa 8 abange twongere engalo kyogamba mwannyinaze abo be bawandiika ebbaluwa kubanga twongere engalo nzijukira ebbaluwa zewaleeta kati ekika kiweddeyo mpozi zaali zigamba ki zaali gazikutegeezanga muwala wange Maureen abange twongere engalo mwannyinaze Maureen kano akajjo Naluwemba kavumbyevumby bannanga abaŋŋaali engalo abawulidde mwannyinaffe bwagambye omwana waffe Maureen Naluwemba akuze mukkiriza mwannyinaffe atulage omusajja gwamufunidde mukkiriza abange twongere engalo bakkiriza abatakansi bonna
omukkakkanye mpola mpola kakati omutwale Namirembe omuwa obwawule dadi n'olugwanji Musa agenda kutuuzibwa atuuzibwe mu ntebe ya honorable council. abange Musa wekoze ebintu byonna bw'omaliriza okumuyingiza mu ffumbe kuba abamafumbe balina erinnya Kimuli. Bw'omala okumuteekako omuteeke wano mu maaso kakase ddala Semakula bwe yayimba saizi yange haiti yange omutaddeko Ekimuli naddewo kano nga njagala otegeko Ekimuli akalala ndowooza bakongedde bestman naye ngoma ebintu bino bali bumu wakululwe wangi bamwongera akabadde kwoyo agalukale bakamuwa afune bubiri kitamusanjira ddafu kafena twawerekedde abaddako mwanyinaze kawedde bannanga abalimira nnyonyi gyemuli abalimira nnyonyi gyemuli mwanyinaze omaliriza ate omulungi wangi nga bwamaliriza omukolo gwonna bwona basanga egitego eziri oddamu amaanyi kakati mwanyinaze ekika kya ŋŋaali kyonna kivuddeyo eri ewaffe e Buddu era ne bazzukulu ba Buganda ab'enkima bavuddeyo ebbira bonna bali njagala obabuulire bataata bamaama bajjajja basenga ono ye mwami waffe kuba omwana wattu babuulire mu ddoboozi lyo bataata bamaama bakojja bajjajja abataka baganda bange n'ab'emikwano ono ye mwami wange kakati mujjeeyo
Wafenda kusanisa okulaba banaye webale kunyuma banaye mwanyinafe atutumye tyakwagala nnyo ate n'ekirala munnange mwanyinaffe ebimuli bino biraba fe munaye tubadde tubirabirira kuba byagala nnyo kakati munnange omulimu guno tukukwasizza ogulabirire abange engalo mulamu ng'alina okwagala eri omukyala era oyo omwana waife alina obwenzi mwana waffe n'emikwano n'abooluganda bonna luzina tusanyusa okubalaba nze ayogera wano nze Luwemba Moses ekinsanyudde ku lunaku luno olwaleero be baana bange okuba nti bombi mbagase ng'ono ye Moses oli bamubbule si mubbule erinnya lye ye Naluwemba nekinyamba okuba nti mwegase ng'amanya agange gennyini gemukoze eki nsanyusa okubazaala omusabuse okkiriza okugatta okuwoowesa ne Naluwemba Maureen olw'amahale gogenda okumuwa agakakadde akamu myezi 6 olw'amahale gogenda okumuwa agakakadde akamu myezi 6 onoomukuma mukosa Quran enkola y'omubaka Muhammad onoomukuma mukosa enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam onoomukuma Okyalaba okwanjula n'embaga.